Banange bamusajja gwe yalogala gadi nyamba bakoeza akantu kano omusajja musonyiwe. Talina buzibu jajjaddani. Akaddiye. Ne buli sho gyakola tebabbantu. N'abenyalemu ne babula. Katila gadi bujo wagira bichera. Enyalemu nga yasobola okuwagira osigezera gadi enyalemu temwagala. Chukaye mukama wafe wa NCF National Cultural Forum. Nini enyalemu nebula. Mama nabale tebadde. Abo. Era kantu alokuwoninga liro paso limutabanyi wange. Kapandike na wange. Liro paso manyi how much I love you. Liro paso kana kwa video yagaba kusali bakakuwereze. Liro paso kana kwa video yagaba bakakuwereze liro paso tochamoka. Nakulabye jongo yimbe ku mukolo gwa Namyalo. Kasoke tangaze n'abasoga. Bana abantu bakufa ko bogeze kuyimba wa Namyalo. Tebakufa ko bodi descende za Museveni. Na ye kibaluma kumala kulya Ssenojja n'obavuma. Kituufu. Na kaliro paso ali amugambi agende ku internet atandika okujjonkera abantu okuyomba. Yabavumye. Yavumye abantu. Liro paso ali amujjonkedde. Kankobuze. Liro paso ali amutumye. Ajje ku internet atandika oyomba n'abantu. Oyo mwana amanye nnaku ye yava. Amazima yava wala. Mukatonda muggulu ekikulu sikuyomba na Kyagulanyi. Tegera bintu Kyagulanyi byakiikirira. Buli muntu alumba Kyagulanyi ntegera nti olumba abantu bali bakiikirira. Bobi Wine nga Bobi Wine talina makulu. Nchiga Bobi Wine nga Bobi Wine talina ki? Naye ate ayogera ku bizibu ebiruma abantu bali ababonaabona. Liro paso bw'ogenda mu NRM oba n'ogende wa Namyalo. Genda olye ssente zo sigala ng'oyogera ekituufu ku bantu. Katonda lwe yataddewo lwaki busimanya abanupu temwapositinga. Ani yagamba nti Kyagulanyi gwa positinga yafuna abantu? Wakola enkudi n'ofuna abantu emitwalo mu kitundu nga Kyagulanyi takupositinze. Gwe tokolera Kyagulanyi. Obuzibu abantu bwe tuyina bakola Kyagulanyi kubawaana. Kyagulanyi si ye struggle. Kyagulanyi si yalagira abantu ekyokukola. Abantu bano bategeera Kyagulanyi yali yalagira abantu ekyokukola. Bandijjudde wa Kabako. Bandijjudde wa Bigayi. Naye abantu bano bategeera. Ekintu ekikuumya King Saha n'okutuuka ku kino kyatuuseeko zibadde empisa. Ne waba akola empisa embita zireeta mu mawulire. Saha bw'omukubira essimu ng'oli promota gw'omusoga. Omusoga mugezese Saha nga ndi ku gundi ya mweno. Mukubira essimu ng'oli promota jagamba nja kukola oba sijja kukola ki? Asuubula okutuuka ku siteegi naye ng'amala n'akola ki? Saha amanyi abantu tasobola kuvuma Bajjo. Tasobola kuvuma Abitex mu ndongo. Tasobola n'olw'omukola ki tasobola kusanga n'akuteekako luyi. Empisa kintu kikulu kiyambye King Saha okutuuka ku buwanguzi okubanga kati yakulembedde music industry. Saha ne bakusanga oli w'enyalemu nga tuli mukwano gwako w'ekitiibwa. Talina kabampaani. Bw'asanga nti kozi twali oli myaka 65 bw'ogenda mu 7. Saha bw'akusanga atunulira feesi ye ey'ekikadde. Ofaanana ensanvu. Saha bw'akusanga atunulira feesi ye ey'ekikadde. N'oba omunyiziza otya atambula n'akola ki? Kati ekiyambye King Saha ye musika wa radio. Ayina nnyo talenti. Ayina empisa respecting abamusinga experience neki. Kati omuntu bwo tasobola kugwa.